Kadama TV nga bulijjo bwe tubagamba nti bakadama ab'enjawulo babeera mu nnyumba za njawulo n'Abawarabu ab'enjawulo ng'era abantu bano bonna beeyisa mu ngeri ya njawulo. Experience ya Kadama gy'alina mu nnyumba mwali oyinza okwesanga nga eyinza okwawukanamu n'eyiyo naye ng'ate mu bikolwa n'engeri gy'olina okubeera ng'okwatamu Abawarabu nga yeefaananyiriza. Y'ensonga lwaki bakadama tubawa omukisa guno ne bannyonnyola bannaabwe embeera bo engeri gye bagikwatamu. Tugenda kuwa Kadama ono naye akubuulire engeri gy'akwatamu Omuwarabu ali mu nnyumba gy'akoleramu. Halo nnyabo, oli Kadama TV? Hello Mr. Kadama, mwasize mutya, muli mutya, nsubire nti nno muli bulungi. Njagala kwongerezaako ku mboozi y'omuwala munnange ali Jordan, kuba nange ndi Jordan. Bannange ekintu ky'okubanga tuyisibwamu amaaso okuva lwe twagamba bakama baffe nti nno tukomawo. Bannange kisusse ate kiyitiridde. Bannange kisusse nga ye mukiwulira. Kuba nange kati wano wenjogerera nyongerezako emboozi omuwala eyavudde mu nnyumba baagambye omusasulira tiketi naye ebirala tebabikola ki tebabikwatako. Naye nze ekyomukisa omulungi we nabadde mukama wange yagambye ajja bisasula biki biki, naye nze nabaddemu n'emyezi gyange 2 kati ate mubanjayo n'omulala gumu gye3 naye nabadde naakamalako ogwokusatu bana omukazi n'afuukira ezzike n'asomesa abaana engeri gye babeera bampisaamu. Nkugambye mbadde mu maka malungi, babadde beeyisa bulungi. Ekibi nti omusajja taliiwa, ate ye omusajja wa mpisa nnyo nnyo mulungi nnyo naye lwakuba taliiwa ali Saudi. Munnange omukazi ng'asomesa abaana empisa nti buli kamu bagambe nti mbakubye buli kamu bane ne ngamba kikino okuva lwe nagambye nti njagala kuddaako abaana bange balwadde ne taata wange mulwadde. Bana omukazi yakyusizza abaana, omukazi n'akyuka embeera kati ate musomesa ng'agenda batandise n'okusoma ng'agenda asomesa we yakomyewo ng'abaana bamugamba atukubye naye nga sinakuba kuba nga kino sijja kisobola. Kati owamama bosi wange omusajja talina mukozi ate mukadde nga nange nkwata ebyange nga nzira wa mukadde. Nabadde naakatuuka eyo ng'abeerawo mutabani wa mukadde omulala nga ntwala mu nnyumba kulongoosa ng'asasulayo 10. Ng'ero nalyo ndifuna just kuteeka mazzi mu kinaabiro nakusuulayo kasasiro. Ng'ezo nazo nzifuna 10 munnange ddene. Kuyiwa mazzi bwenti mu tooyi bwenti kuyiwamu mazzi kuba yabadde ekoze yeesibye okufulashinga n'enjiwamu amazzi baketi 2 nakusuulayo kasasiro kaveera kamu nga mpaayo 10. Kati naakajja wano eno nange ennaku 2 omusajja we nayogedde naye bampadde essimu nenjogera naye naŋŋamba oyo oli muleke obadde omukumira abaana emyaka 2 yeeyisiza bw'atyo nkimanyi kati naye amutegeera ate bamutegeera bonna famire ye balamu be bonna oyo omukazi. Naŋŋamba beera wa mukadde gundiyo ekiseera kyo we kiggwako kuba nakoze eki na registerinze ne baŋŋamba balinda approval nkole ki sobole okuddayo e Uganda era ndi wano just ngumiika nze sifuddeeyo. Yaŋŋambye agenda kunsasula omwezi gwange kuba namugambye nze ngenda okukozesa mukalani naŋŋamba agenda kuzimpa tayinza butazimpa era kyensabirira azimpe nyongereze ku ze nnina ez'emyezi 2 ne approve efulume bansasulire tiketi nzire Uganda era kyensabira. Naye nze bannaye Abawarabu baakyusa era mwe baana mwe mwegendereze mwe abaagala okudda ewaka. Mpozi n'ekirala we nabawadde ze nnamba kuba nze nabawadde kapapula kwe nabiwandiika nga kuliko amannya gonna n'ebitundu bya konti Jordan byonna nga wewabitu. Ne bambuuza mbu ani yakuwadde bino? Kwanza agenti wange, agenti waffe eyatuleeta mwemezi. Saabagambye nti oba tulina Kadama TV biki nedda kuba basobola ogifolowinga oba okitegeera saayogedde. Nabagambye agenti kuba alina okumanya tuli tutya tutambudde tutya okuvaayo. Agenti ayatuleetera okuva olwo tebannaba kunnyega era buli kyembawa bawuliriza kiwulirize. Kugaye wetusirika batufuula basiru naye kino bannange mukyekwatiremu. Ate n'ekirala mpozi oyo omuwala eyagambye mbu simanyi nga abonaabonera eno bamukuba. Oyo omuwala mbu simanyi nga aloopera ofiisi ye Uganda. Eyo bannange baana mmwe mwenna
oba wajja na muntu oba wajjira mu ofiisi oba ofiisi ki bannange teri ofiisi ye Uganda esobola kutaasa ng'otuuse eno nze ekyo nkikubuli ofiisi ekutaasa gye watuukiramu ng'otuuse ofiisi ekutaasa gye watuukira ng'otuuse poliisi ekutaasa ey'ensi gy'olimu muve ku ebyo mbukankubira ofiisi ye Uganda ennyambe tegenda kukuyamba weeba yayamba eyayamba ku 100 yayambako 10 ekyenda kyonna si kiyambe ne ofiisi ze bajjiramu banaye baana mmwe bakukuba batya ne bakukuba ogusooka ne bakukuba ogwokubiri ne bakukuba oguddako wadde bano abantu tebawuliriza naye ekintu ky'okukuba omukozi bakiwuliriza ku nsonga ki muwawaabire genda ku ofiisi yo muwawaabire ago mateeka alina rules bamuwa rules kwalina okutambulira naffe tulina rules ze batuwa bale nawulidde ennaku nenga abaana bano muwalaki okubira ofiisi ya Uganda ekuyambe ki bakukuba enkya neggulu bakuba enkya neggulu kubana gwe abaana balabirikikya nze ekyanzigye mu nnyumba yange y'omukama wange baana kumpayiriza just naye nga mukoledde emyaka 2 nga tuli basanyufu nga buli nze buli famire yaabwe buli muntu aneegomba era bankayanira banjagala naye omukazi ye olw'okuba namu yanjaga kudda nangamba nti nno natandika okugamba abaana buli kimu bagambye n'akyusa abaana ebirowoozo ekyo kikyamu n'oba ogenze bajja kukuteekako omusango gwe omubosi nakukuba n'olulala okaaba bukaabi osindira ofiisi ze Uganda genda ku ofiisi gye watuukiramu muwawaabire toddayo kukola bwoba togimanyi genda ku mateeka gwekwata bumotoka oba olinamu akasente omugambe nvuga nteeka ku poliisi bannange ekifuba kikuluma senga bikikyoka kwoteeka okusitula abaana biki ebyo bye mwogera mwe baana mwe mwebeereremu ate wakukuba muwe eddoboozi muwe oluba mulage nti nno naawe oli muntu maama nze bannange baana mmwe nze ekinkuumye kumanya mateeka kumanya nti omuntu naye tayisibwa mu maaso nze nali naakajja omukazi nga bw'ayagala kunkuba musikisi nga naakajja nakuba nga 3 yantuma ngende wa munyazaala we ntwaleyo emmere kati nze nakola mistake ennyumba zeriraanaganye n'empeta ewaani ewa mulamu we beewala nanze nga sibimanyi nkoma wa mbuuzi ogitadde wako nze ngitadde eri kuba omukadde naye atera obeerayo nze nga mmanyi ge makaage adda ampoganira nga nakajja ennaku 3 namuwa oluba ate yali lubuto mwe baana mmwe mwebeereremu obulamu bwammwe osingira ofiisi ya Uganda okukolera ekitasobola deni n'ekirala waliwo emboozi era gye nawulirizaako Mr. Kadaama ey'omuwala abambi ennyonyi gwe yalese ennyonyi omuwala oyo gwe yalese mwabaddemu omukono gw'omuwalabu nkugambye baakyuse olaba nze okuligesitalinga kuba nze sirina intaneti buli kiseera naye nga ngamba mukama wange akole ki abikoleko ng'omusajja amugamba bikoleko kuba nze bababeera bakola bamanya amateeka bano abantu kontrakiti weggwako nembala nziruka nengenda ku poliisi okimanyi nti no babasiba kati omusajja ye ali ku bunkenke y'omukazi tafaayo okimanyi nti no baggulako omusango ekyo obadde mukimanyi kati y'omusajja akimanyi lwakuba taliiwo naye agamba omukazi tafaayo kuba nze mulabirira abaana ndabirira awaka buli kimu oba okitegeera kati omukazi ng'agaana munnange kati nga nange nkalanga mukono ye naye nga byemusaba byonna obirabe nga musaba essimu nga biraba nga yasindise nga tannaba kusindika witi namba bane nakoze olutalo lwakuŋŋanyiza efamire yonna abasajja nakoze olutalo ku ddakiika eyo n'abisindikira ne bamuddiza confirmation ne bamugamba era byonna byosindise bituufu nti awo yempeweera kati just linda approval twakubidde kampani eya embassy eye Saudi ne bagamba nti nno erinnya lya balinde bajja sindika amannya erinnya lyange werifulumiramu awo nga bampa ekiddako bano abantu babi bakyusa emitima
bakyusa emitima tebakyayagala tugende balina bye batusabira ebikyamu kati batukayanira bukayanizi basika muguwa oyo omuwala eyalekeddwa bugayavu bwa boosi we enyonyi gwe yalese bugayavu bwa boosi we boosi we tafaayo bannange nkugambye kyetuliko atakimanyi yayogera naye kyetuliko ate kisusse kibimbye nze mbabuulira abaana mubasabire era buli muntu alinayo n'omwana we oba muganda oba mukwano gwe bannange teekamu essaala nga bwe mukiwulira tuli ku lyanda nga bwe mukiwulira bannange naye twebaza Kadama TV kuba buli magezi gonna tugajja kuno buli kimu kyonna tugajja buli kimu kyonna tukijja wano ate abaana mukuume empisa n'ekirala obusungu kendeezaako just mugambe kino kiriwo kino bwe kiti babuzaabuza batandise otubuzaabuza mbunyonyi tezitambula biki namugamba tezitambula abatuuka ewaffe batuukira ku ki babuuka bubuusi na biwawaatiro balina biwawaatiro bannange namugamba ennyonyi zitambula temulina kye mutamanyi nembawo ennamba zonna zewatuwa baninakoze olutalo ng'ate bulijjo sibeera ku ki online buli kiseera banzigiddeko enkoofiira bannange bano abantu byonna nembimuwa ne bakubirawo byonna nenga neyo eya Mr. Lami gye watuwa Jordan oyo n'amukubira n'amugamba ennyonyi zitambula bannayuganda baddayo ewaabwe nga mpulira bwe nti yaswadde mubeere bagezi naye ati temuvuma temusooza temukola ki just mubeere bagezi beera ku nsonga nemera ku nsonga kyomanyi kitwale nti okimanyi temusiriika baana mu mugenda kulemera eno